Matuleta muno mutese tu abusati kabisa wazino watukola tusiba. Kabisa ni watu atusiba. Tobapade mitwale wavawa. Zendiwe mukono. Abadde bogeza amaanyi kooti olutudde ne bawula n'abamu ne bajjukira okukweka obwenyi bwabwe mu bukookolo n'engoye. Emisanga abavubuka bano gye basomeddwa mu bibinja okuli okubba essimu 3, ensimbi enkalu ezisoba mu mitwalo 2, obunyaguluzi n'okukuba be babba, bonna ne bajeegaana. Wano obaolyawo we bategeeredde nti bo bazibiridde ne batandika okwoza ku munye n'abamu okwegayirira omulamuzi abasonyiwe nga buteerere. Abadde baagala okweyimirirwa bakomye ku munaabo omulamuzi bw'atyo n'abasindika ku mmere okutuusa nga 16 omwezi guno lwe banaddizibwa mu kkooti. Ab'enganda z'abasiba obusungu bubayinze ne bakolokota abakulembeze baabwe be balumiriza okusendasenda abaana baabwe okubatwala mu byabaviiriddeko okukwatibwa. Yadde yakava ku ssomero bamukimye lwa 6. Babawo omutwalo gumugumu tugende tuwagire omukulembeze waffe wa NRM tugende tumuwagire bajja na takisi ne batikka abaana nga bangi. Bajja kukwata wantu tewalina omu munene aliwo tewalina ffe tuliwo kati. Nwani ya muganda wa Nkasinzi Brian. Bano ababadde abakaawu bawanjagidde President 7 asonyiwa abaana baabwe mbo kubanga basinga baana basomero abakyamuka olw'omutwalo gwe babawa babugiriza President 7. Mama wange yazirise, mama wange aliko oxygen ali mu ddwaliro, muganda wange enzaamu likonze. Ntuuse wano omukazi eyabakime waka taliiwo. Twagala batuyambe. Ababadde balala kikwekweto kyakutte bakwate. Ekyokuba nti abaleeteddwa mu kkooti ya LDC tekubadde yalabikira mu butambi obuze busaasanyizibwa kiresa ab'enganda zaabwe bakuba mmiro. Abakozi ebikolobera abalabikira mu butambi gye bali batambula. Era obutambi babufulumya buli lukya. Abe baana be beesibyeko tebalina kye baakoze. President tubadde tusaba abaana baffe babate. Abalala 16 okuli n'abalenzi abatanaweza myaka 18 batwaliddwa mu kkooti ya Buganda Road nga n'abamu bali ku miggo ne basomerwa omusango gw'okubba essimu 2 n'ensimbi enkalu emitwalo 6 ku National Theatre ku lunaku lwe lumu, wabula nabo emisango gino bajeeganye. Oludda oluwabi lukakasizza nti okunoonyereza ku misango gino kwawedde, omulamuzi Winnie Nanchajja Tiko kwe kusindika abasibe kwa limanda okutuusa nga 18 omwezi guno lwe banaakomezebwawo mu kkooti. Ne kategorigeto y'okiki akolagana n'obusajja ugo kiyabawa obiradde awaki koligeto y'utimba tokolagana n'obusajja omukwano mwagujjeewa munyumya mboozi ki era kubabuze batuma era kulasi kinango okujakuwani Fande mtabadi wange mulese yabo nabone. Mtabadi wange mulese yabo nabone nenga mulisibira bwerere. Matuleta muno mutese tu abusani kabisa wale wale wa tusibula. Kasando watu tusibula.
Bazi bajjemu esaati. Bazi bajjemu bonna abasirikale babajjemu amasaati batuwagira NRM. Batuleze tuwagire nze yange nagiremeddemu. Yange nagiremeddemu babantu babantu. Even this one. Abala. Ngawe muli awo ng'ennaku z'omwezi abiri n'abalala be batannabakwata ng'ennaku z'omwezi 28 ogw'omukaaga omwaka guno National Theatre e Kampala Mwanyaga Kigozi Abudu essimu ye ey'ekika kya Galaxy ne Nokia nga byali babibalamu emitwalo 6 egya Uganda ne ssente enkalu byonna ebintu bye mwamubbako byali bya miliyoni 1.45 amangu ddala nga mukola obunyazi obwo mwabimujjako na bukambwe ne mumukuba ne mumutuusaako ebisago ogutegedde. Have you understood what they've read for you? Omusango oguwulidde gwe mbadde nsoma. Is it true? Kituufu. Sereko Jamil, have you understood the offense? Omusango oguwulidde. Is it true? Kituufu. Maikuma. Who is Maikuma? Yeah. Let's put down your hand. Who is Maikuma? Is it true? That's true. Tumusime Ronald, is it true? Lugwa Joseph, is it true? Lugwa Kituufu. Who is Lugwa? Is it true? Kituufu. Kituufu. I can't hear what you're saying. Molani Shaban. Who is Molani? Is it true? Kituufu. Mande Joseph. Is it true? Is it true? Asaba Omaru. Is it true? Serunko Maderi. Is it true? Matovu Ongenye Robert. Is it true? Makafu Richard. Is it true? Who is Makafu? Makafu aliwo. Who is Makafu Richard? Is it true? Bwambale Edgar. Is this true? Then Kadama Abdul. Is this true? Okuwulira musango gwa mutwawedde omukubi wa gavumenti asaba bamuwa olunaku aleete abajulizi n'eddembe ly'okusaba okweyimirirwa. Mulina ababeeyimirira? Your bail application will be handled on the 18th of July this year at 9 a.m. You'll be kept on remand till then at Luzira prison cell for the 3 juveniles. Rinawe Emmanuel, Kengozi Jennifer, and Wambale Edgar. For you be remanded at Nago remand home. Report back on the 18th of July. Mukomera yali abato abasigadde mugenda genda Luzira okusaba kwabwe okweyimirira kujja kukolebwa nga 18 mwezi guno.
Bring the 18th of July. Bring the remembrance. NRM